Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku leero tuzze n'ensonga yaffe y'okumaanya eddagala. Olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala eriyitibwa magere ga nkoko. Magere ga nkoko bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Magere ga nkoko nno ddagala nnyo. Magere ga nkoko gwe abadde atamumanyi nsubira bangi mu linnya muliwulira nti magere ga nkoko. Magere ga nkoko y'oyo gw'olaba bw'atyo bw'afaanana. Magere ga nkoko oyo wa mirundi 3. Waliwo kamagere ga nkoko akatini ennyo akali ku ttaka nga kakulira ku ttaka, ne wabaawo oyo gw'olaba, ne wabaawo n'omulala gw'ojja okulaba mu maaso eyo. Magere ga nkoko wa mirundi 3 bwe kityo bwe kiri. Wano mu Uganda kale tulinawo wa mirundi 3 gwe tulinawo, naye ng'alinamu famire, alina famire ng'ewererako ddala, naye ffe wano tulinako wa mirundi 3. Ddagala lingi nga lirimu kwegamba nga lifaanagana lyawukanamu katinitini nga lijja lyawukana. Kati nga bulaba magere ga nkoko oyo ayawukana mu bikoola ne mu nkula. Kati oyo omulaba engeri ebikoola gye byakulamu, naye ogenda kulaba omulala ebikoola enkula gye byakulamu ng'ebirala bifaanagana. Ekimuli kifaanagana, enkula n'obubala obubeerako nga bufaanagana bulungi nnyo. Kati ate waliyo akalala akabeera katini ennyo nga kali ku ttaka kuli, ne kkala yo ekyuka. N'olwekyo magere ga nkoko alinamu ebika bya mirundi 3. Wano gye tulina wano mu Uganda gwe tumanyi, wano mu Uganda gwe tusinga okulaba. Bwe kityo bwe kiri. Kati oyo omulaba naye yuuyo enfaana gy'afaanamu afaanagana, naye ng'enkula y'ebikoola bikyukira ddala bulungi nnyo. Abasinga bamuyita magere ga nkoko omusajja, omulala ne bamuyita magere ga nkoko omukazi, oba ne bamuyita magere ga nkoko omunene ne magere ga nkoko omutono. Njagadde nkibannyonnyole ekyo mukitegeere, kuba basinga ababuzaabuza mumulaba nga wangerigeri olw'enfaanana n'endabika n'enkula mu bikoola. Yenna magere ga nkoko, just ayawukanamu bwawukanye mu nkula gye yakulamu. Kakati magere ga nkoko oyo ddagala nno nnyo. Ekisookera ddala tukimanyi bulungi nti magere ga nkoko mulungi nnyo ku ndwadde ezikwata ku lususu, okugeza ng'oluwumu, olusolo, endwadde ezo ez'engeri ezo ezikwata ku lususu. Magere ga nkoko oyo mulungi nnyo. Singa obeera obufunye obukoola obwo, osobola obuyenga bulungi nnyo n'ogattamu n'amazzi g'onnyiseemu omunnyo gwe bayita omunnyo ogw'ekisula. Kati amazzi ago n'ogayiwa mu bukoola obwo n'obuyengera mu ngalo, n'obeera nga weesiga ewali oluwumu, ojja kuba oteera bulungi nnyo. Oluwumu lukwata ku mubiri, lusobola okukwata mu mugongo, wansi w'ebbeere, mu kifuba, mu feesi, n'olwo olusolo lwe bayita olusolo. Magere ga nkoko alujjanjaba bulungi nnyo. Ekintu ekirala, magere ga nkoko we bamukozesa nnyo ku nsonga z'abalongo. Bamukozesa nnyo, bamujjanjabisa naddala ezo endwadde, singa olwala endwadde nga zeekuusa ku balongo, magere ga nkoko oyo ebiseera ebisinga bamukozesa nnyo okumujjanjabisa abo abalwadde endwadde nga zikwatagana ku balongo, oba obulwadde nga buva ku balongo. Magere ga nkoko bamujjanjabisa, osobola omunaaba ng'ogasseemu eddagala eddala, oba osobola n'okumunywa ng'ogasseemu eddagala eddala. Kitegeera bulungi nnyo. Ekintu ekirala, magere ga nkoko oyo era osobola omweyambisa okuziyiza obutasobya mwana. Gw'omuzadde osobola okugenda n'okola obwenzi, naye w'okomawo ewaka w'olaba akadde ako mu luggya oba ewantu wonna, njako obukola obuyiseeko mu ngalo. Obuyisaako mu ngalo bulungi nnyo, osobola n'obuyisaako ku mubiri ng'obuyenze. Omwana bw'obeera tewamusiba ddagala limuziyiza busobyo, osobola okubeera ng'okwata ku ddagala eryo lye bayita magere ga nkoko, just onogako obukoola n'obeera ng'obwesiga. Osobola okuddira obukoola obwo n'obukoola bwa keeyeeyo ke bayita akeeyeeyo, akakomibizi, obukwata obukoola n'obugatta wamu n'obuyenga n'obweyisaako omubiri gwonna. Bw'otyo bulungi nnyo mu maaso, mu mutwe, mu ngalo, mu kifuba, bulungi nnyo obwesiiga. Ng'eno osobola okwogererako n'ogamba nti gano magere ga nkoko, magere ga nkoko tegatta bwana bwago. Bw'otyo n'obeera ng'oyogera ng'eno obwesiiga oba bujja kuyamba okuziyiza obutasobya mwana wo, naddala oyo omwana abeera akyali omuto,
bwe kityo bwe kiri. Njagadde mbalage magere ga nkoko oyo n'okubanyonnyola mbanyonnyoleko ebimu. Magere ga nkoko y'oyo. Njagala nnyo mbalage eddagala lino ku channel yaffe neeyitibwa Kyayiti. Olirabe bulungi, omuntu agenda oddikulagirira ng'olitegeera. Osobola oddiraba mu luggyaawo ewo w'obeera, oba n'oliraba mu kkubo eyo gy'otambulira naye nga tumanyi nti baliyita batya. Kati bw'oliraba wano ku channel yaffe neeyitibwa Kyayiti, kijja kuba kikuyamba. Just nakugamba ogenda bugenzi ku YouTube n'ogenda basaakingira n'owandiikamu nti kati okugeza nti magere ga nkoko by'owandiikamu. Magere ga nkoko abeera ajja kujja bulungi nnyo ng'ali ku channel yaffe eno Kyayiti. Omwetegereze bulungi nnyo, omulabe, osobole omujjanjabisa, osobole omukozesa ekyo kye banaaba bakulagiridde kyawonya. Bwe kityo bwe kiri, ky'oba olaba nti njagala nnyo ne mbatera eddagala lino mulirabe engeri gye lifaananamu n'amannya engeri gye baliyitamu. N'olwekyo ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala, olwali tutunuulidde magere ga nkoko. Magere ga nkoko bwe gatyo bwe gafaanana. Magere ga nkoko tegatta bwana bwago, bwe gatyo bwe gafaanana nga bw'ogalaba. Kansuubira mukitegedde bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video mubeere bulungi. Mweraba.